tubagala nnyo tubaaniriza ne mu paati yaffe ey'okubiri ne mami waffe Mami Ani era ogenda kuddamu n'obweyanjule eri abalabi baffe. Erinnya Ani Agnes Lubega Amirembe. Wow. Yes mami, twakoma mu paati yaffe eyasooka nga omusango amugulesa ewaka egamba olutalo walulwana n'oluwangula n'ogutuusa ewaka mulowooza munaawummulako kumbe byeyongera kuba birala. Tutandikirawo kakati awo bwenagambye awo nti we wasinga okumpisa obubi taata yeekaanya agamba nti bannanga omuntu taawummuleko badde mmanyi nkomawo kwebakako omusango ogwantuulangako ne gulyoka gumugamba nti otwekaanya oti bano bonna bali wano si bantu kubanga olina obusente nali nno nandina bweru ndyoka nfumpulira olubuto nga lutabanguse guno guleeta tulira eno gwagala kuleeta nenziruka emmanju eyo guno guleeta bansanga ngudde neeyo nebankwatako ne bandeeta nga gugamba ffe tetumanyirwa kati ono omwana tumukukanulira mu maaso anti nange ekyo kyekyanno ndowooza banzirisa okuva ssaawa 5 ez'okumakya paka essaawa 12 ez'obweggulo nga simanyi biri ku nsi. Maama wange n'asiba ekimyu nebakuuma ntunuusi eno yonna nga nnyinyogoze tunuusi zokka nga zebakuuma bateekako akabaani bali ku kyoto bakaaba kwe baasiiba nga beegayirira tomutta. Maama bwagamba omwana wange talina musango, omwana wange agonze nga bimpuuba nga ndi mbuto ate nga nzaalira kumukumu nga family planning baginona iye ne baŋŋamba olina omukazi gwensamirira mukazi muzadde azaala buli kaseera. Kati mami oli mbala none zirina abaana 10 bawera ate nga nafiisaako bagamba bw'osamirira naye muzadde naawe olina okuzaala. Nina kuzaala nga ne bwenkozesa ki nga kiyitako nagamba nze nakozesa kino nga kiyitako nga ndifuna n'ogonda byonna n'obikola ama mukwegayirira ennyo nenzirengulu ssaawa ndoza nga 12 ez'olweggulo naye nga bankwatako obukwasi bantuwayo ekyokunywa sisobola wadde okutambula bwekyo nempita mu kiro ekyo paka nkeera amagulu gonna gakutuse empulira ennaku neŋŋamba muntu mulala asobezza naye kati nze nabadde mpeebwa lwaki ekibonerezo okusavinga ekyata enviiri zange nebazisala zigobo ne babusuula bagamba nga nina obulumi bw'otalabanga mpeerereza mu bulumi kati olunaku lwe nabikooyera ddala nange mpulire nti nkooye eddoboozi lino limaze okumpita tugenda batutwala bannange bagenda lwakutaano nze nzija lwamukaaga nga bwe nkubuulidde nali nakatuuka omwami wange ebbanga lyonna lye tutambudde mu bintu ebyo nga takulanga ku ssimu naye natuuka ndoza ssaawa zaninga mu 2 ez'okiro jajja n'atula ku lukiiko ne bayogera paka ssaawa 3 kitundu ndowooza n'avaako ngololeko magulu ate abatuddeku bakuyita butuulako naye nga mizimu giba gikutuddeko gwe n'ovaawo nga tokyategeera kati ne gibeera ku lukiiko nga giramula abazungu kati bwe gyanvaako ngenda okukebera essimu yo nga baŋŋamba essimu yo ng'evuze akebera mu nsawo nga kuliko misikoozi 9 omwami gyenna akaveeka tyabama babannange nze sirinaako ssente ayina akampeeko mukubireko bonna baagamba nemagani omusajja ono bannange tutambudde ebbanga ddene takubangako ku ssimu oba waliwo ekizibu bonna baagaana kati waliwo omukyala alina mobayiro mane ku kkubo twakyamiranga okukirira eka nenyambuka ewa mukyala lusala era namusanga asibawo bwati edduuka nnyuka emwegayirira nemugamba mpaawo
tekeeka twali tulonda sekoko erina we yamaamidde ate nga saamubuulidde kati ng'amanyi embwa zijja girya naye olw'okuba yali eri mu buviriyo ng'embwa tezisobola kuyingira oli yatemwa obuviriyo bugwamaggu n'abutumma entungu kati nga sekoko yayingira eri wa munda nagiraba nga mwesensi era we yabiika era we yamaamira manyi eri seefu kati omwami engeri gy'ataaliwo nali sikimugambye kati agenda sekoko gye zisulanga eno emisi ng'ate nga badde agimanya ebiika mbuuze sekoko yaffe embwa teziigirye weemaamidde wali seefu oba mundagirira engino neyo kubanga oluusi nga zimaamirira mu nsiko ne tuziyigiza nemulagirira nekiggwa nenkomawo kati nkomawo nsanga jjajja atudde ku sissa wange gwenzirako alina ku lukiiko buli omu alina ababe twatuulangawo babiri oli yalinga asistanti wange naye ate nga ye mukulu wange nga jjajja atudde ku lukiiko abagamba oyo yababonyaabonya kubanga agaanye okutereera otutageera nebye tumukoze byonna tatereera olw'okuba omwami yakubye essimu atuleka atya ku lukiiko n'agenda akuba essimu tatubazeemu magezi oyo omusajja tusobola omutta mu ddakiika n'obwo obwana bwatukuba kati boyinja tebamanya nti abaana tebabirimu ensonga ya sekoko tebaali tebannabitegeera nkomawo nsanga ye ali ku lukiiko maye manyi jjajja alina ng'egyalabamu ewala okusinga bali bwe bati singa abasamize bafa siriimu nange nga nembeera ebweru nawulira nga kinyiga kyampisa bubi mbonaabona kyokka babagamba oyo yababonyaabonya agaanye okutereera mwasuze wano ye yakatuuka atijja nnyo n'omwami mbu omwami akubye essimu so nga si bwe kyali kale kyannuma nentulika nenkaaba nenfuna obuvumu nze nkakasa katonda awo yali amaze okunyambaza amaanyi antandikako nenyingira ku lukiiko nemugamba jjajja okakasa nga bano nze mbabonyaabonya mumanyi byempitamu nga n'amaka gange gaafa dda n'omusajja n'afuna n'omukazi omulala waleero gwe n'oŋŋamba nti nze mbonyaabonya bano kati nebatandika okugamba oyinza otubuuza bwotyo nebatandika bano baganda bange jjajja toyinza muddamu bwotyo oyagala tuleetera bizibu bannaye nga sikyabawuliriza nga nina amaanyi aganyambadde jjajja n'ava ku lukiiko agenda tusigala nga kati ate bwemumala okukaaba wabaawo okunaaba amaziga okukansira simanyi ekyoto nkaabidde mu mbuga kati wabaawo okusirisa ebigenda mu maaso nemumala okunaaba amaziga ne bakuwa eddagala lyonaaba n'ekyoto ne bakikansira kubanga mukaabidde ku kyoto tewali kyaddayo okukolebwa ekiro kyonna nasulanka nembagamba nze sikeerangako era nabagamba gajjajja nembagamba sikeerangako nenona bintu bino mu waabyo emizimu gino gyegyanona oba nga gyasobola okutta looyi nze siife nembagamba ndi mu kubonaabona omusajja wange yafa gwe nalina akafumbirwa omugole bwana bubi n'abaana ne bafa kati ku ssaawa eno ne bwafunye muŋŋamba oli yafa muli luddawo n'abaana bafa muli luddawo nentabuka nembagamba kati oba bibatta bibatte sibiddamu oba tufa tufe kanfeni nange binjagala bisookere nakunzi nkooye nga nkooye kitegeeza mami abantu gye bali eyo nga baakuwadda naye ng'okuvaayo salawo webale nnyo kuba ku ssalawo ne weekyawo ekijja kijje oba nfanfe era nze okulokoka kwange nali mmanyi ŋŋenda kufa naye nga njagala nfe nga ndi mulokole kubanga mwannyinaze yali amaze okulokoka abo oba bawulira basamaliya balungi bagobi samalitani abo nga bali mu bayimba feeka nga bwe tufiirwa ffe twesunga bajja bagenda okujja okuyimba basamaliya bajje bayimbe kati nga ŋŋamba waakiri nfe nga ndi mulokola basamaliya bayimbe ku mufu banziike mu kitiibwa naye nga tebanziika ng'omusamizi kati nga nze manyi ŋŋenda kufa era bampa ennaku 14 kakati yambule wali ovaayo bagamba ekyoto olina okinaza
saabirinda nze bwe bwakya ku makya nagambye ku saa 11 nabanga nina okudda eka nsanga omwami ate alinyeza ejjinja kati nembeera awo nembisibako ebintu byabwe nenkwata ekkubo ku lwokubiri maama abaali awo ng'atuuse n'ekkago yonna gye nayinayo eka naŋŋamba nga tusanyusa okulaba nti ye njagala kisomolozo ky'emmanga ndi mukambwe nno nnyo tuzimbye essabo ddene si kayumba kali akatono lwe twali tukavuddemu tukoledde eddala essabo eddene ekiwu kinene nnyo bwekiti kuliko amafumu ng'ameka maama naŋŋamba nze ndeese bintu byammwe nebampa ekisomolozo nembitwalayo bivuddemu ogenda kufanga mukulu wo lwaki baana bange munkoze ekibwa ekityo kyokangamu ababibayingizaamu nemugamba maama nkubuulire twakula salama roodi awaliwo bayite wabuleekaana basomanga enaŋŋanda nga tuyita wabuleekaana awo ng'amayembe misana tukogawulira bwe gakuba enzigi naye nga kuleekaana yafa nemugamba maama olaba kuleekaana eyalina amayembe ensi yonna eyali emumanyi yafa olowooza nze siife nemugamba obanga ne Royi yafa kati maama yatunyumizaako omugo mu kika kyabwe asamirira asimyewo amakolo ebyekyebande nemugamba oba ne makolo yafa yabasamiza nze siife nemugamba kati maama ebyokukaaba biveeko kaabira nze kaabira bali abaana baba bisigaddemu naye nze bivuddemu kati olwo wabivaamu kati nkomawo eka ngende wa mwannyina Zuliya tusooka okulokoka Saalongo Niiro zaala abaana bano bapasita mulimu akyakola ku Natha abaali awo nga nzituuse nga nnyaniriza nga mugamba baaba nekindeesa okimanyi nabivuddemu ebyokusabira naagalo nangwa mu kifuba naŋŋamba kati osazeewo ki ne mugamba njagala nze ebintu byabwe nabizizaayo byonna buli kantu nembizayo mu ssabo ngenda kubeera mukatuliki omwami wange mukatuliki fe tukerenga ku Sande tugende mu kereziya tusabe nabivudde kati mwanyinaze yampa amagezi kubanga ye yali ku lukiiko e Namirembe ng'era asabira mu Church of Uganda naŋŋamba tondaba nga nsabira e Namirembe mu Church of Uganda naye fellowship nkuŋŋaanira wakayiwa era wandabanga nga sinagenda wakayiwa bwe gyandeetanga nga kaguddeyo emizimu nga ginnumba abo abalokole bayita ab'ebiwempe sere bwe babayitanga babiwempe mwe muli amaanyi agasobola okuggyako emizimu egyo nga akugamba ali eri naye nga amazima agamanyi okubeera waliwo olunaku ne lwe baali abaana bajiridde mu nju nga basuze wakayiwa abaana babalese n'omukozi naye alina mishoni ye n'aleka abaana mu nju n'ekkandu era abamuzeeyi ne boogera nnyo bazuuga musimi baalokoka kati abaana babadde bagenda kujjira mu nju singa si baneiba naye nga bambi bo bategedde ewali amaanyi kati mwanyinaza ngamba noonye ekkanisa y'abalokole eri okumpi ogenda obabuulire buli kimu tobakisa bayimirire naawe mu kusaba era weeweeyo nga bwebadde weewaayo bino kakati olwo naabulira omwawule kuba yali akyali mu Church of Uganda tugenda mu Kisenyi ku St. James kye nayatulira obulokozi wenkugambidde nti Church of Uganda ye yatulera naye ebintu bino babitya nnyo kubanga namutukako ku ssaawa 8 nayatula ku ssaawa 3 ez'ekiro obulokozi balinda omwawule simanyi ayina gye yali agenza okuweereza amale okudda yalina okunjatuza so nga ffe bwe tugenda okubuulira enjiri twakkiriza omwatuza obulokozi omwatulizaawo naye balinda mwawule eyali agenza okuweereza okudda ssaawa 3 ez'ekiro bwe njatula obulokozi njagala ngende nga mu Kisenyi nkuŋŋaane nabo yampa amagezi naŋŋamba totawaana wano tewali maanyi ojjanga kuddayo gikutulugunye kubanga bampa ennaku
mami nanyangu eddalu emmotoka gyerinkubira. Katukwatiremunkaawo ngesa abalabi baffe tukyagenda mu maaso ne mami waffe tutegedde naawe akyali eyo manye nti amazima gasigala mazima. Ekkanisa ze baayitanga ez'ebiwempe mwe muli amaanyi. Muli amaanyi. Yes, bamikwano tubakulisaayo nnyo mu mulango waffe awo tule nga twongera obakubiriza oba obeetaaga ku channel yaffe eno asobola okuteekamu ssente asobola okulanga naffe twongereyo omulimu gwa Mukama. Naawe wennyini aliyo ng'olina obujulizi ng'olina olugendo lwo nga wandyagadde tuteeke ku channel eno ennamba z'essimu zibeerako osobola ogijjako n'otukoonako. Tusobola okukusanga w'oli oba n'otusanga offices zaffe we zitusangibwa Omutundu Sigula. Gye bamikwano tugenda kweyongerayo ne mami olwo ategedde alokose aviiriddeyo ddala era bamugambye nti mu kiwempe mwe muli amaanyi. Olwo mami oyingira ekkanisa. Taata ono watugambye nti yali Mukatuliki olwo omugamba ndokose ye kyamuyisa kitya? Yasanyuka kubanga byali byamutamadda naye nga talina kyakkola. Kati ngaalabire mu balokole gy'ogenda bo yali abategedde yali tabaagala nnyo naye olw'okuba awonya ekiri ekinene aga waakiriko agendeko. Ne mugamba nti naalibadde embeera era nze abaana bange Bakatuliki nga bakyali bato naye bwe bakuze ne balaba obulungi obuli mu bulokole beeyatulira nga bawezeza emyaka 18 ne bannyikibwa. Abaana bonna neebaza Katonda balokole naye bwe baba bakyali abato mbakuliza mu musingi ogw'Obukatuliki. Nsanyusa omwami wange kubanga nkyayagala amaka. Abaana ne bababatiza omwami wange wa safaari ye buli kaseera naye ansanga mbigobye era nze n'emmisa bagireeta awaka ne bagisomerawo naye amazima agamanyi kubanga namuga nti munange nze Katonda mpaniridde ali eno oba ojja kunsanga nga ngudde eddala kubanga kye baali banjagaliza neyambule motoka zinkubire nemuga kirikusanyusa kakati ndeka mpeereze Katonda kasita ekirungi ebyo mu maka mbituukiriza netugenda mu maaso. Kati yesi mami Ani bwe otandise okusaba kiki watandikirako awo mu kyakya bamutuyingira kwaya abalala ne tubeera ashalingi olwo otandise naki mu lugendo lwawe? Olugendo lwange nze natandikirawo mu kubuulira njiri mbuulira abantu Mukama kyakoze bansumuludde kubanga nze nali sisuubira nti nyinza okuwumula era neggaliranga mu kisenge kyange kubanga zaweranga ssaawa 6 nga mpulira omusana bwe gwatabukanga nga mpuliranga ayagala okutabuka nga nze nkeera 12 nenkola emirimu gyonna ssaawa 6 nalinga maze okusaata emmere nenaaba neneesibira mu kisenge nga bw'obeera mu musana nga mpuliranga ayagala okuvaako. Kakati nga neesibira mu kisenge manya simanyi nnyo nakusaba naye nga nkwata akaneeza kange mu kisenge nga mpulira nga nkutta okugulu kwa Yesu nenkaabirira Yesu antwale taŋŋanya kugenda kugwa mu kkubo eyo gye baŋŋamba nti ngenda kweyambula. Kati weddalu oli mu kisenge kyogamba Yesu akusaasira omugamba akutwale antwale bakusange eyo nga tebakusanze bu street webale nnyo. Naye lunaku lumu obudde bwali bwa kiro ndi mu kusaba okwo nga bwegambye namuyitanga Yesu nenkaaba amasiga ne gajjula ne gakola ekitaba. Ate jjukira wali omanyi okwewaayo okuviira ddala eri kubanga ebyannumba emirundi egiwera n'olunaku lumu ne birumba omwami ne bimugamba gw'omuyinudde kati gwe gwe tutwala. Omwami mbu n'ayita simanyi balina jjajja waabwe Kamulali yali mubi nnyo bwe yamuyita mbu ne gimuta era enkya bwe yagenda yaŋŋamba nze nja kulwawo okudda wano olaba ebintu byo binneegezezzaamu. Kati jjajja Kamulali bwe yayita simumanyi nange saamulabako naye ngo bataata be baayogeranga nti ffe twalina jjajja waffe Kamulali
tugende mu maaso. Mama yali ampadde n'embuzi nnunde eri Gwatuko n'agamba muginone y'abalokole bamuwe embuzi n'agitwala ate naye mukazi waffe yagiryako embuzi bagibba ababbye ekiro ne bagisalira emmanju w'effumbiro ne bamulekerawo abaana babiri n'ebyenda n'emali babiki n'agamba kale singa nagimulekedde kati bwe walokoka mama yakimunyeeza nanzaalokoka baganda bange bonna bankyaye omwami manya naye alaba ebiriwo awaka naye adduse kati olunaku lwentwala ebintu mala okulokoka nsigadde olwo nsaba ngenda mu kyaki ngenze mu kyaki awo eri okumpi beeyanjulidde bambi batandise okusaba nga nange bwe ngenda mu njiri kati lunaku lumu kati neewaayo nnyo mu kyaki bwe nalokoka omu buweereza bwonna nali mu worship team nali mu his voice choir nali mu bakyala nali mu bakebezi nali mu beegayirizi buli kintu kyonna nakirimu nga kyonna okikola nga bwe wakola nga saagala kuwaawo kadde nga njagala mbeere nga nenyise mu Katonda kati lunaku lumu nga nkutta akameeza mu kisenge omwo nempulira omuntu nga gula ekisenge naye nga olwo olunaku terunnatuuka waliwo emizimu bwe nagiwulira nga gijja gigula enzigi sibyewo olwo mu lukubo olukkirira olw'ekisenge paka ne gigula obwebwe lw'ekisenge kyange nempulira nga gijja ne gigamba olwaleero oba oyagala oba toyagala tukutwala ne ginkwata kati emanju wange waliwo ekyoto nga waliwo abakyala abasabirawo baali bweru nga basaba nempita Rita muwala wange omukulu Rita najja bali ku luggi ate neesibiddeyo mami sikyasobola kwogera ginkutte kati abaana natandika okukaaba mu nju bano abaali ebweru kuba nali maze obagamba ndokose ne batandika okwetooloola enju nga bakowola omusaayi gwa Yesu ne bagamba abaana mukowola omusaayi gwa Yesu muve mu kukaaba muyite omusaayi gwa Yesu nange nali mpulira naye nga sisobola kwogera nange neneekakaba nengamba omusaayi gwa Yesu nebinta neefubutukayo mu kisenge nenfuluma neneyunga ku bali abaali basaba abo nabo we nabajoyiningira nentandika okusabanga nabo kakati olwo lunaku naye waliwo olunaku Katonda bwe yankwata nga ndi mu kameeza ako nga kutta okugulu nsaba nempulira oluggi lw'ekisenge nga lweggula naye nga mpulira purezensi eri omuntu ng'asembera bw'ati buli gye yakomanga okusembera ng'owuliro oggwawo bw'oti ng'owuliro oggwawo oti paka lwe yantuukako n'ankwata wano ku musingo n'aŋŋamba totya omwoyo ndi wamu naawe nanta nempulira nga nninga alina ekintu ekinjikuseeko olw'ekiti naye nga simanyi nti mukono gwa Mukama gwe gukutteko naye nga neebuuza kiki ekyo naye nga nawulira nga nina ekinjikuseeko era neesituka mpola nenyingira mu buliri bwange neebaka otuwo olwo nazuukuka naleeti kati mu purosesi awo nga ndi mu ebyo nga ndoota ebirooto nga ndoota ngenze nabo mu mmotoka ne tuyingira bali abakyaliyo eri mu sitaani naye bwe twatuukanga eri ku ssabo nga nze nvaamu nga nyiniraani nga bagamba nze nalokoka bwe ndibuulirako abasumba nga baŋŋamba nti ebintu bino tewabyokya era nga ddala batuula eri eka manya ekiwu kyali kyange nga nze ntuulako nenamula kuliko amafumu nga 8 liko obwambe wange nga nina amaliba g'engo akatimba engogoba mmeka omugugu bwe guti kati babikwatangako ne babigamba nalina ensuwa nga ya mimwa 3 ensuwa eri nga tegenda mu mazzi yagendangamu muzira era bwe yakalanga nga nfuluma n'empanika emikono neŋŋamba bajjajja amazzi gamwe gawedde munajjanjabisa nkyabazungu nga yagendamu muzira gwokka
enkuba ng'etonnya n'ekwata ku Salaama awo n'etonnya abavudde e Kampala nga e Kampala tetuuse omuzira ne gugwa ne tuyoola omuzira ne tujjuza ensuwa bwejjulanga enkuba ekya kati omuzira guli gwe gusanuka ne gufuuka amazzi omuntu yenna yajjanga n'obulwadde bwonna nga nsenamuli bano abakyala basizaala nsenamu nga muwa ku mazzi awo naye kati ntandise okuloota ebyo ebiroota abasumba baŋŋamba okugjako ebintu bino ng'obitutte ne babyokya kubanga bye bakwatako ne babigamba nti gwe baabawa mu munoonye tebaaba waffe munoonya gye kwe kusiiba nno kwe nasookeraku nenyingira mu kusaba n'olusiibankasobola gendayo bijjayo webale nnyo essabo liri baalikuuma ekisumuluzo kibeera eri ngulu wabamuzeeyi webale naye omwoyo wa Mukama yampa amagezi nasiiba wiiki nenzija nempitira eyo waliwo ekkuba eryakkiriranga ku luzi eyo baayitangayo wannanjwenge mbaneyibba eyo nenzikiririra eyo nenzija nga mpita eyo mu biti eyo mu bisiko nenziguka emmanju w'essabo kati waliwo mukamwa nyinaza balinawo amaka mukyala yali mmanju ng'ayoza sawa zaalinga mu 4 ez'okumakya n'ebisereesu ne lisiti y'ebintu mu ngalo nandaba naŋŋamba senga nga tusanyusa okulaba ng'oyiseeyo ne mugamba omutwe gunnuma okufa nangamba era ffe bwe twawulira ng'olokose twamanya tulina kufuna mirembe konze naye njagala kisumuluzo ŋŋendeko mu nsuwa muli nenjuwemu ku mazzi omwana atandika kibuuza abaana laba Mukama bwanyamba ng'ekisumuzo kiri wano waka waliwo omuwala waffe Nakazi yali asuzeemu yakiwadde abaana bakizeeyo nga bakyerabiddeko bakiwadde Ibula yakirese wali ku mmeeza omwana aleeta kisumuzo era bwe nakikwata n'ekiwanika neŋŋamba Mukama weebale ndi ku kakodyo nga nnyingira ne mukyala wange nzigiddeko omutukume ekyoto bwe nayingira yagenda okulaba n'ebikula leesu nga njalirirawo natandika kusimbula amafumu nagezaako gawangula gaagaana nga tteekako nga bwe gali bwe nsoma buli kyensoma kyenteekako nga mukyala wange ngamba ate senga kiki ekyo ne mugamba bino lwerumba olunzita ngenda kubyokya naŋŋamba ate bagamba bw'obyokya obw'eddalu ne mugamba munaalabira ku nze nadduka agenda tebamuzeeyi nenduka nsiba ekigugu nagenda biri ku mulubiti nendyoka nzirayo okuyita mu nsiko gye nayise amafumu gawambira mu bibowabowa bwengwa bwensituka bwendiseesa tebansanga olwo olunaku baaba lwali buzibu nnyo paka lwe nagwa mu kakubo kali ak'oluzi nenterera ekikumi nyambuka ku kkubo era ku kyaki nyambuka ku kkubo ngende ninnya emmotoka mbitwale ku kyaki mu kisenyi babyokye kakati waliwo omukyalo oyo mukannanjwenge kati yafa n'okufa omukazi yayimirira mu lujja n'agamba Katonda wange buli omu eyannengeranga ng'asirika bw'ati n'alengera nentuuka ku kkubo olwo neeraliikirira bagenda kunsanga ku kkubo babinjijeko naye Katonda yali mulungi bwe muyita Yesu mu kaseera kano okuntaasa nenda okulaba nga tekisi ejja ng'esigaddemu ekifo ekyo takisi teyamuti nali nkitadde eri bbali bo balaba muntu ayimiriza emaze okuyimirira nsitula omugugu gwange ngusembeza naye nkugamba buli eyali mu tekisi oba yali anyumya emboozi ng'atandika nti bwe weyakoma ne mbagamba musitule amagulu nentandika okuyingizayo amafumu wansi nendyoka malirizo gassaayo nga buli omu asirise bw'ati manya ku kyalo buli omu akimanyi nti omuwala wa gundi ababadde tebamanyi kye tukola nga buli omu agamba bano ekintu eddala lituuse wano naye nga munda ŋŋamba kasita bandaba ogusembayo nentuula n'ekigugu kyange kondakita wano waatuula kyekifo ekyali kisigadde era kondakita yadda ku mutta ogwaddako wali teyanninaana buli muntu saddayo okuwulira ayogera wadde okolola mu mmotoka ng'abantu bonna basirize
kakati emmotoka etambulako nenjijukira nga mulimu ensawo eyo nga tukkirizibwa gikwata naye ng'owa ssente nga bwolaba tuwa ekimu eky'ekkumi n'eri nayo twazikumi ssente z'ofuna osonsekako bwejjula ogitwalira oli senkulu yalina okugigisumulula n'akugamba kati jjajja yeetaaga embuzi kaakati olubugo luno lukaddiye tugule olupya kati mami bwetajjula ejjula yabanga ya lubugo bweti nga si nnene nnyo wasonsekanga n'osonseka wagenda ng'okulaba ng'ejjudde osonseka tezikyagenda n'ogitwala nange ensawo yalimu akasente akawera neŋŋamba bagamba sente za gavumenti si za kintu kyonna sigenda kukya sente nentandika okutabula mpolampola nenjituukako nengisika nengisumulula nentandika okugyamu sente zange kubanga oba obusibye bwoti balekawo akatuli katono ng'osonseka nyanjuza nga nyanjuza ndowooza mwalimu omutwalo oba emitwalo nga gyalinga oba gwalinga kumukakaaga kwebiryawo ndowooza nga sente zange nzikwata nga njawula ekimu eky'ekkumi akissa mukaleega nsigaza esente mu ngalo ezisigadde ntwala ebintu nga babikolako omuliro nga babyokya sente saaziwala nga nkwata kkubo nga nkomawo nzijja ntuuka ku siteegi ngagulako enkota y'ettooke oba yali yakakaali ebiseera sente zaali ntono nga 3 nzeeko kiro y'ennyama mugaati bandi bitise weggaali abitwala eka zijja omukyala engalo nsinza atendereza kati ntuuka mu kkubo awo waliwo bayitanga ewakayizi aliwo omwana muwala yazimba ekibanda kinene nnyo abadde atuliramu manda kigula lule y'amanda nga batabise ne baganda mu lutalo oluli wali abantu bakuŋŋaanye n'agamba sinafuna omuntu nampa emitwalo 3 bwe giti nze gintuuse waffe Masaka mbaviire kubanga oyo okumbonyabonye bwe nawulira ekyo mwamutuuka ku mamugamba maama anonya sente meka mitwalo 3 nabala bubazi nanzimu era ye yalinyirawo ngagamba ekibanda kiikyo pangulula ebintu obitwale nankuba pita bavubuka nga batandika mulimu abaana mbatunyeeka nga baleeta nyondo nga tutandika kupangulula ekibanda nga kinene enyondo zanga kiringa hafu ya wano zembaawo zenatandikirako okulunda enkoko kati tuba tumaliriza okutiya bwe yalinamu obwamanda nga mulimu endabirwamu ezakamunye eyo maaso n'eyemabega oba baali bazimuteresa nange simanyi badde akazisa bwe nti nga tekisi eno baali bava nawaka waabwe nga basiba nga bagamba zino endabirwamu zituuza nga simanyi na bbeeyi yaazo oba eyo maaso nagitunda emitwalo 15 eyemabega n'engitunda oba 9 nga bampa sente zezasookera ddala enkoko zenasooka wegamina ti sitaani talina maanyi sitaani teyasobola kwerwanako emotoka yali budde ku akiside okitegeera naye natwala ebintu nentuuka mu paaka abanga bumanya bwomu paaka omutabaazi bajjajja bandabire anti netisa ekikuku kyange n'amafumu njolekera mu kisenyi nengenda nembituusa mu kisenyi ne babyokya ne bisaanawo nga tewaliiwo jjajja yeewanyeeko kati bamami babagamba ebintu tebagirako olutalo banoonya ne banoonya amakubo gonna ogatayizanga emmotoka yo yagenze dda ekitegeera kati tebyakyankalana kuba kati alawo byakyankalana kati nkujjira ntuuka awaka ekibu nagize sirina ssimu omwami bamukubira essimu bakoddomi be kwatiremu kawo